Mbaledde abalungi abeekumira kusenga Faith 256 mbaniriza ate nate olunaku olwaleero kansubire muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Kaakati baddi yabanga abalungi abaagalwa leero ndina abaami ebiseera ebisinga bwe muba mwakamala okuzina emmana bwe muti mupaala ne mugenda. Nabagamba nti ebintu bibiri ebinyweza omukwano oba ebireetera omuntu okutenda nti ddala owooma era by'okola obitegeera. Entandikwa n'enfundikira. Osobola okutandika ekintu kyo bulungi n'okyonoonera wakati oba n'okitandika bulungi era n'okitambuza naye ate mu kufundikira n'oyonoona. Kale n'olyoka otta byonna by'obadde ozimbidde akabanga. Bw'oba waakamala okuzina emmana y'omukyala bw'oti nti waakamala okusamula bwe n'oyiwamu amazzi go ne gavaayo. Ekikupa kusanga obuuka ku mukazi ogende mu kiyigo obanga odde eri weerolinga ofune bulangiti kyekyaki. Bannange gwako mu kifuba ky'omukyala wawulire kabugumuko. Ebyo bye binyweza omukwano omuntu n'abeera nga buli bw'asirikira bw'ati alowooza n'agamba bannange omwana Saamu. Be creating a bond wakati wammwe n'obeera ng'omuntu ono owulira omwefiiringa akufiiringa omuwulira keeka n'akaseera omusajja oba omukazi kabeera most vulnerable. Ali bwerere nga bwe yatondebwa omubiri gwe gwonna gukkakkanye kuva abasamula kwegamba kale ekituufu kiri nti mukkakkamu nga gyenkomezza. Why do you miss such a golden opportunity okubeera ng'omuntu ono omusembeza ku mutima? Abasajja abenzi oba abaagala abakazi ab'enjawulo ako akantu bakamanyi era bo tebakakola. Omusajja omwenzi olumala okuzina ng'akubuukako naye omukyala gw'owasa ewaka gw'oyagala ng'ongamba nti omubuukako bubuusibwa otyo naye sikitegeera. Omukyala banaye singa naye omuwa ebirungi tanjagala gw'ani yagamba nti ebirungi by'omuwa bye bigenda omuleetera okwagala? Ani yagamba nti anoonya ebyo ebirungi by'omuwa? Anoonya ggwe. Waliwo kye tuyita emotional intimacy oba emotional connection n'omuntu. Connectingira n'omuntu. Hormones zange ziri kubeera nga ziproducing dopamine eri at its level best, then oxytocin, serotonin, byonna kwagamba ndi mu happy hormone zange ziri all of them are very active oba ziri activated. Kwagamba obwagazi weebuli n'ongamba n'osuula chance ng'eyo okubeera nga weegatta n'omuntu oba ng'omuntu omuleetera okuganza oba okwagala. Olumaliriza bw'oti bwe papa nga waakamala okusika mu kirago mu mmana y'omukazi. Mba nkusaba onkolera ekintu kimu. Mba nkusaba onkolera akantu kamu. Musike bulungi nnyo. Oba mwebagawo katugambe mubadde waggulu. Katugambe mubadde ku side. Kale katutandikire waggulu mbadde waggulu. Mwebakeko naye ate bw'omwebakako tomuteekako maanyi. Nabagamba oba weebase ku muntu waggulu tomuteekako maanyi. Like tewebaka ng'olinga yeebase ku mufaliso oyo muntu ojja mumenya. Omukira guleke gubeereyoko ne weeba ddakiika emu. Kale neweze ddakiika emu ku ddakiika nga 2 ng'oli mu kafuba ke nga tewali ky'oyogera ng'osirise bwe nga tewali ky'okola. Omuntu ono agenda kuwulira obuwuumi, agenda kuwulira obwagazi, agenda ebbugumu lye eriva mu mubiri gwe ligenda mu mubiri gwe. You are emitting ebbugumu ng'olijja mu mubiri gwe nga ligenda mu mubiri gw'oli. Mu creating kye tuyita spiritual bond mu kaseera akafaana kati kyobola nze nabagamba ebintu by'okwezina. It's not just kwezina teekayo mukira jigijigijigi mbu kiwedde. No, it is more than kwezina. Kisukkako ku ekyo eky'okuyingiza omukira mu mmana y'omukyala. Then ekirala ky'osobola okubeera ng'onkolera oba akalako osobola okubeera ng'onkolera mu layini y'emu eyo olina omwagalwawo katugambe nti muli mu sayidi mumaliriza okwezina mubadde mu kakajiiko jangu osembere bulungi nnyo okwate omubiri gw'ogunyigire ku kifuba kye okwate emikono gy'ogiyiseemu olyoka oteeka emikono ku mabeere. Omukyala waba yakamala amabeere gabeera very sensitive. Toganyiganyiga. Just kwata emikono ogiresting ku mabeere ge kati afiiringa akabugumu akava mu mikono gyo nga kagendamu. Olaba bino ebintu mbyogera n'amakaama kubanga saagala mugambe nti ate okitegeera okwata emikono gy'ogiyise ku gundi ogiteeke ku mabeere g'omukyala alyoka awulira obuwoomi omukwata omunyige. Omanyi omuntu gwokwata n'omwenyigirako bw'oti ng'omukira oguleseeyo togusikaayo gusigalayo togukola ki togusikaayo. Then bwe gumala ne gulyoka guvaayo weppu naye olumala ng'omukira olyoka ogusikamu ng'olinga adduka ng'olinga alina gy'olaga n'olyoka omaliriza. Abamu mudduka mugenda mu kiyigo ate n'abamu bagenda mu kiyigo nakwemazisa. Sina mu kiyigo ndi agenze kunaaba ng'olaba wano nti obadde ali awo ali mu performing olaba ng'anyumirwa naye nga wa alina ekizibu ki.
naye naawe n'oba omanyi nti olina ekizibu ekyo nti gweyagala nnyo ebintu by'okwemazisa munnange ate wewe waakadde n'ogamba kanne waakadde ogenda kulaba nti ekyo kiaji oba ekiruyi ekikwagazisa okugenda mu kigo okwemazisa munnange kigenda. Waliwo kasitayiro kano kozino omukazi ng'akukutte yenna like face to face mwetunuulidde muli mu position efaanana bwetyo naye nako n'okamaliriza n'odduka buddusi. You guys disappoint me sometimes. Omukyala mukwate omusike omuteeke mu kifuba kyo jjukira oba omutunuulidde nga naye akutunuulidde mwebase ku side musike omuteeke mu kifuba kyo olyoka oba owulira onaatera okumala kubanga of course oba onaatera okumala omukazi ogenda mwenyigirako olyoka otwala embi bw'osamula bwe pum n'olyoka okendeeza n'osamula bw'omala osamula omukira guleke gutuuleyo mukwate omusike omuteeke mu kifuba kyo bw'oti owulire kabugumoke owulire ku mutima gwo bwe gukuba bw'oba omaze eddakiika zo nga 2-3 awo ne bw'ogusikayo n'omubuuza oba ne bw'ogulekayo n'omubuuza nti hani oba bebi omukyala asobola okubuuza nti owulira akabugumoke mmana owulira ebbere bwe lifumitanga omutima gw'embogo omutima gwange owulira bwe gukutujjira kati buli bwe gutujja bwe gwemanye kimu gutujja linnya lyo gutujja bwagazi gutujja kukuyaayaanira bannange oli kafulu oli mukugu nze nkwambaza engule ey'abantu abatendeke kojjaawo agwana kutenda ate era agwana kusinza mwana gwe otegeera ebintu kaakati gwe omwami omukyalo osobola omugamba owulira we gwesimbye kale ensamudde naye kusigadde gwesimbye ddala oli w'amaanyi emmana erimu akabugu mu mpulira saagala nagusikayo ngugjeyo awo n'omutizinga mpulira nga njagala ngibeeremu engisiibemu ngisuulemu singa kyali kisoboka owulira omutima gwange bwe gutujja bebi kale gutujja linnya lyo guwuliriza olabe anti ekifuba ky'oba okitadde ku kifuba ky'oli aba aguwulira guwuliriza olabe gwonna gutujja guti naye buli bwe gutujja gugamba kimu rose okitegeera omugambe weebale mwana gwe weebale kuba nanfuli weebale kusika musino weebale kuba nabbugumu mu mmana ate era weebale kuwooma ate ekyokuwooma kiteeka ebbali bambi senga yakutendeka okunyoola ekiwato wabula bino biwaana abitegeera temukiina bantu kenyini akimanyi bulungi nti tasike kimanyi bulungi tamanyi nanyoola kiwato omugamba weebale nyoola ekiwato tomukiina njategeera ebyo bikwate bemugambe ng'obitegeeza ng'okimanyi nti ddala kituufu abikola omugambe weebale kunyoola kiwato ddala oli mutendeke senga agwana okwambala gomasi enyirira kale ng'ate ya bbeeyi esobola okujja muwala nga ggwe kubanga yakuntendekera nze sitoma ogenze n'onfukira otuzi nempulira nga nzenna kati waba afusegane n'agatiirika era ogwogerako mu ngeri yonna tomugamba nti onfukidde amazzi ng'ate tagafuse omugamba otuzi kuba tebadde enkalu togizinye nga nkalu kale byebyo ebyange temwerabira subscribinga kulikinga no commentinga tunayongerezaako awo naye mubeere nga mukimanyi nti omusajja bw'oba omaze okusamula munnange omukira togusikaamu akadde ako kali very crucial for both of you. Yeah.